Nze famire gye ndimu Mr. Kadaama abamanyi emirimu gya Sheikh Umar gy'akola ne bano gye bakola. Era nze wano mbeyitira ba Sheikh Umar. Nina omukyala azaala jjajja w'ewaka, maama w'omukazi. Ogwo gwe mulimu gwe. N'omusajja boosi naye mulimu gw'alina n'omulala gw'akola naye nga n'ebina nabyo abikola. Era abalwadde bajjira ddala ne basulawo ne bakola batya ddala abantu abangi. Naye bwe tuba tuva e Uganda batugamba sirika biki, naye waliwo w'otuuka nga tolina kusirika, ng'ate olina obbalaga nti oli mugezi, otegeera ne kye bakola bakikola ki, ne kye bakola okitegeera. Nze nava mu by'okwebuzaabuza, era bwe bakola ekintu ne baŋŋamba nti kino na kino genda okola kino na kino, mbagamba nedda. Nja bbawa ekizampo. Waliwo we najjira ewaka wano, bwe najjira mugana amaka, waliwo omuwala yali ndowooza yakafumbirwa naye ndowooza nga ayagala kufuna lubuto, naye nga balina emikolo gye bakolanga ng'abaana bonna bajja olwokuna ne basulawo, olwokutaano bwe bava mu kusaala nga batandika ebintu byabwe. Naye omuwala oli yakolanga ekintu ekineewuunyisa. Tulina akantu ak'amazzi nga akwata akasowaani n'akalembeka wali we tunyiga amazzi ne gajja, n'anaaba amaaso ku mazzi ge tunywako, n'anaaba amaaso ng'amazzi gali agamuva mu feesi bwe gakulukuta ku kasowaani, n'anaaba emikono ne gakulukuta ne gajja kasowaani, n'awanika amagulu ne gakulukuta ne gajja kasowaani. N'akwata amazzi ako kasowaani n'agatwala ku nnyumba eyo, kubanga ewaka baazimbawo kati ne bamala ne bakookerako akantu ke twandiyise nga bulispoota, naye kanene kuba kali self contained, kalina compound, kalina eddiiro lyako, kalina ttooni, kati ne kabeerawo ne ruumu abalwadde gye babeera, gye basula, n'abewaka bagenda ne bakolerayo ebintu byabwe. Naye nga kandibadde kyewandiyise ng'emmanju ne kali mu mabbali ga nnyumba, kalina ne geeti eyingirayo. Naye omuwala oyo yakwatanga amazzi ago n'agatwala ng'ekyakikola lwakuna, n'agatwala ne gasulayo ng'agateeka ku mulyango bw'ati oguyingirayo, ogulawo n'oyingira mu ako akayumba, n'agateekawo. Kati enkeera oba nga gasulawo gakola kisinze ekyo kigamba, enkeera ne balya ebijjulo ne bakola bitya, bwe bamala amazzi ago ne bagenda nga banywako, ne bamala ne bakuyita n'obiggyayo. Ekyo ne nkisirikira kuba nasooka ne neebuuza ng'ekigendererwa kiki, n'ensirika. Kaakati omuwala oyo yakazaala ennaku zino, ndowooza alinga mwezi gumu, naye omwana we yalina ebintu nga bimunywamu omusaayi, nga ndowooza wa wiiki ng'emu. Bano abantu bagendera ddala ku basawo ne batambula ng'omwana bw'owulira bw'akaaba nga mu butuufu yeewuunyisa ng'alinga n'atali mwana. Naye omuwala oli gwe mbanyumizza eyakolanga ebyo yazadde mu Desemba awo ng'atandika, ng'omwana ebintu bimukola ki, bimunuunamu omusaayi. Naye baakumanga wano ebyoto era nga babikumira eyo, naye ng'omukyala akuyita bwe bamala obikola byonna, ng'akuyita olongoose, oyiweyo evvu eryo, oyiweyo amanda. Kati luwumba ngenzeeyo mutuuseeko bwe nkyava alondamu amanda 2 n'agankwasa mu ngalo, ne mutunuulira bwe nti mu maaso, ne neebuuza onkwasa ompise kulongoosa, amanda mangi, evvuuvu lyonna lisamuse, kati ompaamu amanda 2 ogankwasa mu ngalo, gemba ntwala ndeka okusiimuula kiki? Nekugamba namutunuulira bwe nti ne mugamba ompise kusiimuula, ne musongera wansi nti gateekawo wansi,
nongoose lumu tolina byenkwasa mu ngalo. Ekyo nkireese nti naffe tulina okukola ki? Okubeera abalabufu, tusaba, tukola tutya Katonda alina tuyamba nga ne naffe tweyamba. Tojja muntu kukwasakwasa bintu bitagasa ate omala ogambe nasabye saategedde ate nakirowoozezza luvannyuma. Waliwo Kadaame yagamba nti eno teweetaaga baana bato. Ekyokubiri olina okuba n'amaaso nga galinga gannawolovu ng'olaba otunula ku kkono naye ng'olaba ku ddyo. Oba olina okuba nga obwongo bwo bulowooza buli kaseera ng'otobajjaako liiso olaba bye bakola. Kuba bano abantu bakola ebintu bingi, bakola ebintu bingi Mr. Kadaame. Kati bwe bakusanga nga we otya sijja kwogera sikola ntya. Nze baatuukako n'omulenzi we waka okumbuuza omukulu kuba yamanyi bulungi oluzungu nti bino ewammwe tebiriiyo. Namugamba ffe bino tetubikola. Ne mugamba nali manyi muli basiraamu naye ate ndaba abasiraamu b'e Uganda bye bakola bya njawulo ku byammwe. N'agamba nedda bino bya buwangwa. Kubanga ng'abawala beebuzaabuza ate nga tebamanyi bulungi luzungu. Nenze nava mu by'okwebuzaabuza ne mbalaga nti bye bakola mbitegedde. Bwe bampita nti kola kino nga ndaba ekyo nkigaana. Era nze ekintu ky'evvu eryo omukazi bwe yampitanga kuba nabalaba nga bagwawo bonna ewaka ne badda eyo emmanju gye bakolereyo ebintu nolowooza nti oliwo nawekka. Nze nga bwe bampita nga ntegeera kati ssaawa yakuggyawo manda kuggyawo nku kola bitya nga nkwata kana akantu ketuyozesa kasasira kalinga akatiyo kateekako omunnyu gwange neŋŋenda nensooka nenguyuwamu mu vvu eryo nendeeta bino ebintu bya baketi bye tusenesa amazzi ebyo ebidomola by'amazzi bye basalako nenjuwa amazzi nga njuwa mu vvu nga gafuluma paka bweru kuba ka distance si kanene nnyo okuva we babikolera nga wakati w'olujja kati distance si nnene okuvaawo okutuuka ku geeti. Kati njuwa amazzi ago nga bwe gafuluma mu geeti olwo ne luggwa. Balina obunyonyi wano kaakati baatuuka nga era bakolerayo emikolo gyabwe egisinga wano gye bakolera ewaka bagikola nnyo olwokutaano. Naye bwe bamala ogikola baliko bakeera ne bafumba ne balya biki balina abantu baabwe famire mwe bakkiririzamu ebyo ebintu bajja bintu bingi bye sitasobola nakumalirayo kuno ku wodiyo. Naye nga bantuma twalayo bino nsomba byakulya nenvaayo. Bwe navaayo bwe bamala okulya ne bagenda bonna ewaka ne bandekawo nzekka. Saagendayo kukeberayo enkeera mba ngenzeeyo okulongoosa nga ku amanda kuba buli lwe babeerayo balina okukuma omuliro. Buli lwe bagenda ewantu awo balina okukuma omuliro. Kati mba nongoosa ngamba kanzijewo akasawo k'amanda kano neme kayiira mazzi manda kukola ki kutoba. Ngenda okuba nga asitula akasawo nga akanyonyi kafudde nga kali mabbali g'akasawo ako. Neŋŋamba naye akanyonyi kano kafudde ate ne keekweka ne mu nsawo y'amanda ki ekyakase. Nengayuwe n'ebbalibbali yonna nenjera nenvaayo akanyonyi nenkalekawo. Naye olutalo lwabaluka kuba kamalayo ennaku 3 nga ŋŋaanya okukasuulayo ebweru nga nabo bagaanye. Nze nga buli lwenjoza mbalaga sikalaba era saabanyigako nti nkalabye ne katandika n'okuwunya. Kati mba ndi awo ekiro nga bampita ngende nnongooseeyo nga mbagamba nalongoosezaayo dda emisana nga bakandaga nga mbagamba sigenda kusuulayo kanyonyi nga mbabuuza kiki ekyakase. Nababuuza awo ebibuuzo ne mbagamba musuuleyo akanyonyi kammwe era sijja kulimba akanyonyi ako oba baakaleeta nga kafu oba kaninga ewaka waliwo obunyonyi baabuta obunyonyi. Kati era ku sitole y'obunyonyi obwo okumanya bano abantu oluusi batuyingiza mu bintu byabwe
oba oluusi batuleeta n'ebigendererwa byabwe ne beerimbika mu kifaananyi nti bakuleese kukola, naye oluusi ebintu byabwe bibalemerera. Kaakati nina byenja okukuweereza naye nga waliwo ekintu kye bagamba okuyiwamu amazzi. Nasooka ne ndowooza nti bakiguze nga decoration nga sikitegeera, naye nagenda okulaba lwe baakigula era waliwo tayipu endala ey'obunyonyi bwe baaleeta ne batuula wakati mu luggya wakati we baateeka ekikapeti ne bakireeta ekintu kiri ne baleeta obunyonyi ne babuwanika waggulu ku kisenge, baasibawo akalinga akawaya ne bamuwanikawo ekintu kiri ne kibabeerako mabbali. Ne ngamba eno decoration yaawa. Bwe bamala okulya nga bakisitula nga bakizaayo eri gye bakolera emikolo gyabwe ne bakikola enfunda. Ne ngamba eno tebeera decoration yokka, kati lumu era baba balina emikolo gyabwe ewaka nga omukyala yeefuula alongoosaayo, akola bitya, tuteekayo emitto, tukola bitya, nga ngamba kwata baketi eyo, nga ngikwata nga tugenda mu ttooyi yaayo eyo, nga ngamba sena amazzi, nga ngasena, nga ngamba galeeta ogayiwe muno mu ekyo ekintu, nga mugamba lwaki ngayiwamu, nga ntunulira nga mugamba nkubuulire wano najja kulongoosa, nina ebintu bye sitajja kukola, era bw'oba oyagala nkole olutalo, bw'oba oyagala nneme okumalako kontrakiti, bwe nkozesa ebintu ebitajja. Ne mugamba nze ebyewaffe tetubikola, ne mugamba ewaffe tetukolagana na musaayi, tetukolagana na muliro guno gwe mukuma n'ebyo ebintu. Ne mugamba muli ba ddiini yammwe, musinze bye musinza, najja kukola kunoonya ssente, nange nina eddiini yange era temundabangako wano nga nina kyenkola, naye ebimu sijja bikola. N'agenda n'agamba muwala we nti ndowooza ŋŋaanye. Ne bazimba olunaku lulamba naye nga ŋŋaanye. Waliwo omwana omuto omulenzi asembayo myaka nga 10, naye we najjira wano omwana oyo ng'akaaba, ava mu bbanga n'akaaba, kati ne mbabuuza akaabira ki, ne baŋŋamba ayagala kwebaka, naye abaana beeno tebeebaka misana lwa nsonga nti aze ku kasaawa 7 aze ku kasaawa 6, kale ataddemu yeebake ku ssaawa 10 nga ki, naye akaaba n'akaaba nensirika, naye nga tewali amufaako. Maama we amutuuza butuuzi awo, nensirika. Tewayitawo bbanga ttono ng'omwana ebintu bitandika omukuba, bimujja ku kitanda ne bimukuba wansi, ennyindo zonna ne zinuubuka. Nengamba Mukama kiki kino? Mu kisenge basulamu abalenzi 2, ow'emyaka 29 n'ono ow'e10. Nensirika. Mba ndi awo nga n'oli ow'emyaka 29 ayinza okuzukuka eyo ssaawa nga 8 n'aleekaana. Omanyi omuntu aleekaana nga bw'alina kyalabye ekitiisa, aleekaana. Kati nze ssaawa ezo ntera okuba nga ndaba lwa nsonga emisana omukazi tayagala mbeere ku ssimu. Kati bwe mmala emirimu gyange ku ssaawa 5 ez'ekiro, essimu mba njagala gifiirako obufiizi. Era omukazi ankakanya ogenda weebake, ndowooza bw'atya kuwulira bintu ebyo ebijja ekiro, naye nze nnemerawoko. Naye omuvubuka ng'aleekaana, omusajja akeera mutambuza, ndowooza ne baba bamututte ku basawo bamukoze bitya. Kati nagenda mbayiga mpola nga ndaba bye bakola, ne ntegeera nakki kyennyini kye bakola kye bali. Kati ate bwe ngenze mbalwamu oba nabo ne balaba nga buli kimu kye bakola nkya, n'olwo ebintu bye bakola ne ndabira ddala nga bantega bintu byabwe, bankozesa ebintu eby'ekisirusiru, naye ekyo nkigaana.
balina omuze ogwo ogugenda eyo mu malungu ne bakumira emiriro gyabwe ne banywa caayi ne balwayo. Nze mbalaga nti sirya kintu bwe baba banneesibyeko ne bantwalayo. Sinabagamba ffe tetuliira mu ddungu kubanga ogula bulungi emmere okuva mu woteeri ne baweta emmotoka ne bagitwala mu ddungu ne baalirira obuveera bwabwe ne balya. Ekyo ebino byonna mbirese kugatta mboozi ez'abannaffe ababiri ow'Entende ne Wabbosa omukambwe nti mukwano olumu abantu bano tulina kwegamba obbasitukiramu ng'olaba ekyokusirika obukkakkamu waliwo webutuuka nga tebukutaasa n'okuba nga tuli balabufu n'omanya kino ono kyankozesa lwaki akinkozesa. Kubanga nze wano ewange nina omuze ku birala byonna basosola okufa obufi lwaki ate ku biri baagala mbibakolere. Era nze manyi kibagamba nti mumpita shagaala mundeke nsigale n'obwashagaala bwange ebyo temubinteekamu. Naye nga bano abantu bane bakola ebintu. Waliwo Mr. Kadaama we nakuwulira ng'ogamba oba baana ti ebintu ebimu biva Uganda biki simanyi ebintu ebimu tubirowoozaako emisana bwe twebaka ne tubiroota. Ekyo kituufu sikiwakanya. Waliwo ekintu ky'olowoozaako ennyo n'omala n'okiroota. Waliwo ebimu nga biva Uganda. Naye nze njagala okugamba ennyumba zino ze tubeeramu ku 10 Mr. Kadaama mwenda zirina ebintu ebinene ate ebikulu. Nze nga naakajja wano nina nga mpulira eddoboozi ly'omuntu ng'ayita waliwo omu bwe yampita you visitor emirundi 3 nempawa mukamutulo nengamba mukama kiki kino ne wayitawo ennaku ekintu kyekimu nekiddamu nekikola ki. Awo obwonge bwatandika okugaa nengamba abantu bye boogera kati nno ntandise okubikola ki obyerabirako nga nsirika. Naye natandika mpola okuva ku olwo nga ngenda ndaba abaana. Manyiza waliwo omuwala owowakumukulu ali myaka ndozanga 3 nga olaba akuyita oli mutulo ng'akuyita oluusi ng'ova ne ku kitanda n'otambula naye bw'otuukanga mu makkati g'ekisenge obwongo ne budda engutu n'oddayo ne weebaka ogenda okulaba tewali muntu tewakola ki. Neŋŋambawo bwe batyo bwe bali bingi. Nze bannaye Mr. Kadaama nkubuulire abantu boogera ebintu abamu bagamba nti bakadaama balimba aboongeramu naye oli ne bw'aba ayongeramu ne bw'aba alimba ku kituufu kwayongereza. Bino ebintu ebanga firimu ebanga mboozi omala kituukamu naawe n'okitegeera n'okiraba. Naye ng'abantu bano bo si bangu. Nze famire gye nagendamu bannange nze simanyi oba wali yagiyina nga gyali asirise naye abeewange ebintu ebyo mbikuweereza byo tobisharinga. Naye ekintu ekyo ekisooka waggulu kyekyo kye baali bagamba okuyiwamu amazzi. Bw'okiraba oyinza okulowooza oba kimuli oba kiki naye kyuma. Kati ekyokubiri nkubye nebbiririza obunyonyi obwo obulaba tuminga ku firiigi obwo obunyonyi obwo baabugula ne bagulirako n'akantu nga kalinga nkoko ne babukweka eyo gye bakolera ebintu byabwe. Kati ku makya mba nnongoosa nga waliyo ekibookisi kinene nga olabira ebibookisi bye basuuliramu ab'amaduuka oba sabbuuni oba biki nga kinene kiri eyo. Ne ŋŋamba ye bano abantu manyi bali ebintu bagula ebyokulya ne beekweka nga tebaagala. Ne ŋŋamba naye bano abantu bakyafu baaguze ebyokulya
n'ekibokisi kye baaliddemu ne balema kitwalayo kasi wali mu kiyungu enteeka kasasiro we mujja ne mutwala ebweru nondalonda kasasiro ebyali awo ebipapulapapula biveera nembikula ekibokisi nembisuulamu bwe nabikula ekibokisi akantu ne kakaaba nga kalinga enkoko nembikula neŋŋamba kiki kino olwo ntuddemu kasasiro ngenda kitwalayo ebweru nembikula nga kakoko omukazi yali akedde genda nenkijji kasasiro saamugjamu kuba natya okuddamu okukwatamu nembikawo ebokisi nenvaayo naye omukyala yakomawo nebakwano be abakazi ne basitula ekibokisi ekirimu akakoko nebuno obunyonyi bwenkukubidde ne babuteeka wakati mu luggya ne batandika okulya n'abaana b'ewaka bonna nze nga sibanyega nga saagala nabbatunuulira naye nga nabulabye dda ensirika ne babeerawo naye ezo ennaku baamala ebbanga nga buli lwakutaano bagenda balina gye bagenda eyo mu malungu gyabwe nga batwala obunyonyi batwala n'akakalinga akakoko naye akakoko ako sijja kulimba simanyi kikyakatuukako kubanga nalekera okuddamu okukalaba tekaddamu kujja wakati baddamu kaleeta naye nga kalabika kabeerawo ewiikisi nga 2 kati obunyonyi ne busigala obunyonyi obwo busula leero bwe busula mu kisenge ky'abawala bano enkeera busula mu kisenge ky'abalala enkeera busula ow'abalenzi waliwo omulenzi omukulu yawasa naye atubeera waggulu busulako eyo neŋŋamba mukama katonda kiki mu buliri bwabwe mu bisenge byabwe kati bwe baamala obweyenjeezaamu bwe batyo bonna nga baweddewo ne babuleeta ne babusitula ne babuteeka ku fridge waggulu we bubeera